Alero fe tulina honorable retired si retired abagudde bamuyita sigwangako foreign MP sigwangako ba foreign soldiers bafudde foreign MP 2026 foreign nti twagala mwana wo bwakula kina kya nti mame bamukuba akalu no mukwanti bamukuba kalu Opposite wafuna kadi. Yes, yaula. Nti bakumma kadi. Nezo bera kati byokomyako byakimazimada. Fulo mani buli wenkola kye kisooka okujja mu 20. Olimba. Teyagendera dda mu parliament. Kale Zubeda oli enemy. Enteekateeka zonna wazoonoona. Ate zonna zoonoona. Kwamanya essuubi lyaffe eryali awo. Zubeda, I did what I was supposed to do. I did everything, so don't say it in nonsense. Ezo nteekateeka za mukama. Ngenda kukola n'ekibiina ky'ebyobufuzi. Nga bakiyitaani. Ngenda kikola. Nga kikwata. Naye mwe njagala oggire. Nga kibiina. Nga kyabufuzi. Nga kyabyabufuzi. Bukulembeze. Nga bakiyitaani. Tukyanoonya linnya. Twagala okukola commandments. Amateeka gagenda ofuga ekibiina. Twakuwadde dda ekifo. Nzaani. Maama gwe mwogezi w'ekifo w'ekibiina kubanga twalabye nga gwe osogumiikiriza. Toli mwangu wakujjako waya. Naye bakuprovokinga naye kati ffe ne tujjukira ntituseerera. Gamba Flavia abeera awo. Ne tukuteeka ne kakiiko ka elderly. Ngamba nti osaaga. Kakyakutte ekifo. Elderly okimanyi? Tekiriwa. Abakulu abakadde abaliko abagenda okwaga abaana bato amagezi g'okutambuzamu ekibiina. Owaayi bagambe kati gwe omuntu akyasinze okuba nti okuba kye bayita abasajja. Bakuba what do you mean? Naye mbugwe olina n'obusungu ku basajja mbu ne bw'oba oyogera omuntu muli akiwulira nti Flavia alina obusungu ku basajja. Babulabira wa? Me and men sibalina kubuzibu by the way. Musajja omwami anzaala musajja. Ne batata babana bange basajja. So I have brothers banyinanze basajja, so I don't have anything like obali unagamba nti omina kaka kuku ku basajja no. Oli wadembo kola kyolya kyoyagala at any given time. If you feel like okuvuma Flavia is what satisfies you, is what makes your bank balance more figures, please go ahead and do it. Go ahead and do it. If abusing me or insulting me is what feeds your family, go ahead and do it. Be happy. Do it. After you're done with it, get the satisfaction to your cause and then move on. You wanna make tasty food and sales. You want to do that dancing still. Come the ding and no ya night. Sika de buto one night. Nairo akro ya singa. Sika de buto one night. Can the ding and no ya night. Sika de buto one night. Can the ding and no ya night. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi ena bweddu nyiga *244# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira ettabi lya KCB erikuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara.
ng'agobina enkoko alina akatungulu alina n'akambe basenga babayitote Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. naye kiryoke lwaki oli mungatemu wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira yempa gia n'ensinziira bwenti putulu okwesa putulu bwemira fo gwoba oliko yenna bamukuggyako mufu oyaba awedde okuddukako olinamu negiya twetaagamuko ku mani power ngezanga amagi amavumbe bulaba bekalakasa bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo kino kyenkoze nange neesiba baaba You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts.
bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman Live ofeyira emitwalo 10 yepya emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyini ono Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente zewawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Beniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the Real Time Show with the girl Mimi. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu baba akola mulindi. Banna ogamba ki wamma? Ayi mama. Okozeewo nnyo kati wano amanyiddewo. Olaba oyagala kugenda Nansana. Hayi Nansana nga wajjudde. Sinnakyogera. Abaliyo. Banga eno ddego lyatandise mu kantu. Olimba. Bwe bangambye. Nti ani alugani? Mbwa abakantu batandise okwerugana nga bakedde. Ebyo si bipya. Buno bu views. Twabiwulira dda. Buno bu views nga butono okubutwerogosa. Tebalina bya. Olwo banasala internet. Abantu batandika okulaba. Oli otya fuula. Osibya akaviiriko. Alhamdulillah. Kasikini ko wakakwata n'okamanya. Nsagala ebyo byokolakola ebintu by'ekisiro. Manyi wabikomya luli mu luyimba lu. Okay, thank you Zebeda. Kaki kano ye koberanga okola. Okay, thank you Zebeda. Nakulabye ojogerako. Wa. Ngate gwene bwoza nti no you cannot. I cannot do what? Obere eno nfula emboozi. Nakupatana. Wampatana. Yeah, by the way. Ninga kati kino yekikaaba amangu kino muliriza Zebeda eri abankaabya naye n'abanatwala okunkabya kati gwe mwakyeta opata n'omuntu wampatana nakupatana mu bulamu ne mu bufu ne mu bufu ero ojja kubawo nkyanjogerako mu kabuli newa bagamba kya byogera ebyo bisatu ebyo munsi ne mu kabuli ne something else ebyo bisatu nakupatana era nadi ne pista 2 pista nga Flav your life is too short konza nedda things change life is too better and I like her. Hi girl olyotya jendi olyoto utonga lweyonge wali ofachi Zubeda bako ne wogira no nkubuliridde lwakuba mu bantu abalina omubiri gwosinga okunyuma amina neyanzanyo neyanzege ne Zubeda chichi tonkolako interview ano nze nina okukola kale wemala onkoleko nkulaba otandisa akamanyiro naye kakati Zubeda kakati tulakulanga oli wati na wati nani tekijja kukola tuli ku real time olwaleero ffe tulina honorable retired si retired abagudde bamuyita sigwangako ba foreign soldiers bafudde foreign MP 2026 foreign nti twagala omwana we bwakula kino akyaye nti mame bamukuba akalu n'omukwano tebamukwako kalu tewafuna kaadi nti bakumma kaadi netokirwako ngenda kukola n'ekibiina ky'ebyobufuzi nga bakiyitaani ngenda kikola nga kikwata naye mwe njagala ojjire nga kibiina nakyabyabufuzi bukulembeze tukyanoonya linnya twagala okukola commandments
amateeka gagenda ofuga ekibiina twakuwadde dde ekifo maama gwe mwogezi w'ekifo w'ekibiina kubanga twalabye nga gwosa okugumiikiriza toli mwangu wakuggyako waya naye bakuprovokinga naye kati ffe ne tujjukira nituseerera gamba Flavia abeera awo ne tukuteeka ne kakiiko ka eldale ngamba nti osaaga kakyakutte ekifo era ddala okimanyi tekiriwa abakulu abakadde abaliko abagera okwaga abaana bato amagezi g'okutambuzaamu ekibiina Zibeda onkutte ongonkedde my sister ongonkedde mukiki fuula akantu kali katyewuwo akantu alhamdulillah katambula alhamdulillah kuva bwajja mu kantu tetwadda mukola olimba nezubeda kiki buli lwenzija nonzijukiza kikikyo buli saa tukukumuka nga tugasiibula ddi nga bwe nasiibula ddi tagala kuddayo lwaki buli kaseera ogamba nzireyo ngoba kuki tubedde ongoba kuki naye kati bwe wavaayo tetukyasobola kukukubira ssimu lwaki temunkubira nti tuweereze abasisita kati okoze otya ne kati nkubira bwe mba nina nkuweereza sirina sijja kuweereza kati fenna tuli wano tuba tugamba te tumukubire kuki nedda naye eri nga tukukubira tukimanya omugagga waffe ali eri nakati wendi alhamdulillah wano tuba tukulabako kirina engeri gyekitanyuma bulungi olimba kankubuuze kubaliyo eri bameka bwokubira n'obasaba nti bakulukyezi sirinayo tolaba kati gwe twalinayo nga tuyimira nsabira na wano nsaba wano twali tumanya oyingidde palamenti nga kiwedde negwe Flavia twali tugenda kukola abantu ebintu anti twandize nga okukukyalira ku palamenti tukujja okulabako ku makya ne tukulabako mu ttuntu ne tukulabako ekiro okulaga abantu kulaga nti tukumanyi kuba tetwagala tubagaye bugambi oyo tubeera naye it's never late better just come down and hang in there mugume olina okubeera n'essuubi olina okubeera n'okukkiriza okiwulidde ebintu ebimeka netugamba fuula olina okuba n'essuubi n'okukkiriza genda olaba bagamba kati bagikuwadde olwo ne tuddamu amaanyi nezubera kati byokomyako byakimazima ddala fuula omanyi buli wenkola kyekisooka okujja mu 20 olimba teyagendera ddala mu palamenti kale zubeda oli enemy enteekateeka zonna wazoonoona ate ezo nazoonoona wamanyi essuubi lyaffe eryali awo I did what I was supposed to do. I did everything, so don't say nti nonze ezo nteekateeka za mukama twakugamba yiiya olabe nti mwagala ndiyeeki watukola si bulungi kale sinze naye mbasuubiza nti mbeere bagumu essaawa yonna temugwamu maanyi Mungu ali wamu naffe ate Mungu ali wamu n'abagumiikiriza so tubeere wamu tugumiikirize inshallah buli kimu kijja kutegeera ogenda kukomawo yes baani anaaba sipiika ate sipiika waki wa parliament omanyi kyo bajja kubanza era kisoboka fuula naye nkaaba gyokaabamu amangu eyo nakusobozesa ekifo ekyo kituulamu nkugambye zubedde eri abankaabya n'abatankaabya okitegedde ate kati eno gyendi ndi muntu mukulu kati mukulu mu byonna buli kyabika nakabyanga buto emotions and stuff but bwojja okula oyiga how to handle things nomanya nti kati kino kituuseewo kino kizze nino kikwata bwenti ne bwenti si buli backing dog nti olina okugirespondinga olumufuula gwevaayo oyogera ebintu byo waliwo ebintu byetwogera nomanya waliwo embwa ezigenda okujja obboggola baleke embwa zibogotoziwa binyama exactly so that's it until then maybe I was still a young girl I didn't know how to go about things but now manyi what to do when how otegera so yeah kati kyakaaba era nja kuba speaker omulungi ennyo ate nga nguusa ensonga yes dala tali muntu munsi munatiisatiisa nga Flavia aya kano kakola zubeda ntiisatiisa lindako awo mbadde kutiisatiisa awo booti awokanga abakulaba olwo balagambe nti bambi mukazi ali serious yes I am a serious person by the way yeah. Only that you don't take me serious because you know me on a personal level right but
When I mean business, it is business. Bakubina ebyolwali byoddaga choza kusatu bameda mulwali tuwela musa. That no. Business. Period. Yes. Choka Flavia. Owaye. Bangambe kati gwe omuntu akyasinze okuba nti okuba kyebayita abasajja. Okuba what do you mean? Buli kiri nti akuba basajja omukyaza linganze nawe bwe nali era ne matandika nga balance the boat nze ndetagaza abakaba nze ndetano gwe bakuba omigo gwe basunamu ekyenda gwe bajjamu ebibumba kato kyabaleeta tabagwayo Debeda. Nagendo tunna wansi mu kidiba. Ng'abali eri bayitirirwa singa bano benakakola kogwe. Nenga kijja kumala. Kyano bagikabiddeko nnyo. N'olekeraawo. Kati bagenze nzemba kutemu. Ne bangana embugo oyina n'obusungu ku basajja mbu ne bw'oba oyogera. Omuntu muli akiwulira. Nti Flavia alina obusungu ku basajja. Babulabirawa. Era waliwo wano olumu bawawolerezaako omusajja. Yachimeya naga olaba Flavia avuddemu eyo statement kunchawa je yachawa mu abasajja meya kiri yachogera MC meya ano namusubiza eki era meya nkubira nga sina bakujja joli ankubira nga sina jendi nga sina jajali kiki yana ankubira yachitegedde meya you know what to do Achitegede, meya achitegede, yashimanyi. Chicho ina obusungu ku basajja. No. Nze zubeda nakugamba. Sisobola kuba na busungu na muntu yenna. This is a free world, right? And tuli mu mbeera whereby anybody can express themselves the way they want. Yes. One ongambye nkuba abasajja banchaza abantu abakuba abasajja. If somebody has a story to share, ochogedde nenda ba mu line up jenina running order jenina ngamune embozi nga satu kunya izabachala abanyura ku bachala. One nina mu omuchala omusajja buyasala akambe obulago. Yes. Omusajja yakwata mukazi namusala akambe. Ani malaika mpako yesimu katena. Omusajja yakwata omukazi namusala akambe ku bulago. Okitegeera ekikigo. Let me show you. Nti abamu bayogera just for the sake of kwogera. Naye nga tibamanyi kiki kiri ku ground. This is it. Okitegeera. This is the lady. Actually, I think I'm going to go back tomorrow or I don't know. But this is the lady. Yawona. Yeah. And she's here to tell her story. Ngamaze kuona amanyi yazibwa atyo. No, ngamaze bino bifananyi akulaga nti what I'm talking about is the truth. Nti je ekiri. Banawe omusajja yali psycho. Ate nga waali akyali nawo. Ngamulamu bulungi ategeera. Ate tena mukomera. Tebamusiba. Nedda. Okitegeera. Nti kati bwogamba nti no. Nchaza abantu abakuba abasajja. Nga there's such a story. Supposing she came to you, what would you do? Muchaza. Thank you. And no way when abayo omusajja. Naye ng'omukyala amuyita bw'ati. Nange Flavia, I have a story to tell. Naye kibagamba nze abantu. Naye bagamba munnamawulire abeera one-sided gwe manya aba yalidde. Naye kati ffe bino ebyaffe abantu batuwa disente. Kati kankubuuza. Omukazi gwe baasala bwe bati aba agenda kukuwa ssente ziriwo. Okitegeera? Era ssente mmeka? If it's a PR story, no gamba. If it's a PR story, you can understand they paid for that yes. Time. But such a story, we're going to a coach. Chi, the bagambanga wanondi wakazi bansasula. That's okay. Neteri yo mukazi, no mukazi akwa story no gamba. Yangu tujikole. No. No bujulizi. Nti they went up to police, ne police letters, ne divorce na gamba with divorce. This is what happened. Ngabafumbo. Yini mbaga yabwe. Ate nga bato bonna. Yini embaga yaabwe. Nagenda ku kitanda nga afa nga atirika musaayi. Yiyi embaga yaabwe nga basanyufu. Shit happened. Ne bahawukana. Mukwawukana olinga takiza nti wawukane. Omusajja. Okitegeera. So
gwobodde nolowooza nti Flavia akyaza abakyala okuba abasajja. You are wrong. Ne bwanabeera musajja nga zigyendi nga has a story to tell, believe me, I'll give them the platform to tell their stories. Number 2, I have another story still. I have another story ya Mamidi. Do you know Mamidi? The chef? Yes. Do you know her story? No. You don't know her story. She gave me almost 3 hours that she's telling her story. Bojuwuliriza, n'oseka, n'omulimi lwako ennaku, n'olowooza. Okitegeera? So, ebintu ng'ebyo bwe banaasirika mu community, mu society, banaawona batya? Nyo omulala aliyo ayagala okuvaayo nga byagaana. Nze nagamba abantu gye bakomonyumya stories abo waliyo bye bayamba abalala. Bagamba ffe tubakako olina gw'okaka okwogera. Kyokka bannange. Why would you? Mbu yazze n'akutomeza n'akukaka otuule mu kamera naye ng'oli mu kweswaza. Lwaki oba oyogera nti omusajja yakusala ekiso? Why would do you call them kankubuze Zubeda? Okwata essimu yo n'onoonya nti alina story bweti jangu oba? Nze nsanga mu masimu ate n'olondamu n'ogaa jangu oginnyinnyonnyole n'agikunyumiza n'omugaa tejja kuyita tumuleke oba kola boti ne boti okitegeera ate waliwo abalemereko n'agaazi kikyokka ekisobola okunnyamba okuwona ogaa waayika nkole. So me and men sibalina kubuzibu, by the way. Omusajja omwami anzaala musajja ne bataata b'abaana bange basajja. So I have brothers banyinanze basajja, so I don't have anything like oba lunagamba nti oli omunako akakuku ku basajja. No bakuwaayiriza bampaayiriza akusibako amatu g'embuzi okulisengo. Me and men we are like this. Zubeda, you are like that. Me and men are like this. Yes. Lwaki abantu bakulowoleza bwe batyo nti it's okay. Nze nagamba nawe whatever they want to think balowooza buli kye bagamba. Bino byojja n'oweefuula ng'oli serious ng'ogasajja si bannaffe those guys bannange nange waliwo eyankuya nange musajja ki yakunyiiza tukuwe ssente ng'otukuba ne mbagamba mmwe ebintu ebimu byenjogerako nze ate awo nga mbeera ne inbox z'abakazi n'essaawa zino otunuulira message z'abakazi olumu n'ogaana bannange ng'olaba omukazi akunnyonnyodde ng'olaba kale tetuganye naye nga kambabuulireko bagamba atannayitaayita yatenanyina okufumba ate bwe kiba tinakutuukako ewuwo tolowooza nti ewagu tekinatuukayo. If it has not happened in your home, in your house, don't think ewa Zubeda tinakutuukayo oba wa Flavia tinakutuukayo. But people abantu bayita mu bintu bingi, mu bizibu bingi, ate n'abasirise be bangi. Bano abavuddeyo okwogera beba bali bold enough ogamba nti nedda ekimala kanveeyo nkyogereko naye nga n'abasirisi abatudde ku magwa nabo be bangi. So toddeyo n'otika ku Flavia olukongolo mu Flavia alwana abasajja mbalwane nfune ki ye mbalwane and then what? No, that's not true. And anyway, buli omu addeko okulowooza kyalowooza. You can't stop anybody okulowooza kyalowooza. Therefore sikuze maama nsiseemu so kati tokyalina budde bw'abantu Lunaku bakuvuma ennaku zino nga bakuvuma kakati natuuka ku level yange yavumibwa naye ndaba ojjirira genda okulaba buli lunaku balina we bakuteeka n'obabuuza nakumanyi gwe kyokoze ne kyotokoze nakuwa kafumira ne kakulema okukwata gwe Zubeda era nze mbeewuunya nti ne bakwogerako leero novayo n'oclarifyinga. I give you a formula gwe bw'onoogikwata ojja kuba ng'omaze gwe sooka olabe buli avayo n'akuvuma bw'omutunuulira n'omugeraageranya yani yenkanawa kuba olabeko akusinga ng'akuvuma wali okirabyeko wali olabyeko gwosinga bank balance nga akusinga bank balance ng'akuvuma okitegeera kyengeza okugamba nti abakusinga ssente abakusinga okubeera obulungi baali bakuvumyeko tekisoboka then bw'onoomanya ekyo ojja kumanya nti bano bonna abanvuma I don't have their time. Okitegeera and buli omu waddembe okukwata essimu n'avuma kuba yiye nebyayogera bibye, but at the end of the day okay omaze okuvuma omaze okuwemula omaze okwerega ebica and then what? And then what? Okitegeera bulungi and then what?
Anti Flavia aberinga akabambo. Nze namulindwa. Anti akuvuma kyabalooza. Ne bwemba nkaba, I can't come out and cry on camera. Sikuwa wini. Nedda. Nedda. So akujja mu kamera kaba mazigina. Lwaki temumvaako? Wakiri awo nseko paka nja. Ngate weesesa bantu. Ina byewapatana ng'okwesisa. Zobera awo nseko. So wamma andaba erinnya nze Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwestukira. Oli waddembo kola kyolya kyoyagala at any given time. If you feel like okuvuma Flavia is what satisfies you, is what makes your bank balance more figures, please go ahead and do it. Go ahead and do it. If abusing me or insulting me is what feeds your family, go ahead and do it. Be happy. Do it. After you're done with it, get the satisfaction to your and then move on. If you feel like chekugatako, ninga deba moving out. Akuvuma na amalo kuvuma nawo kakasani muswaziza buli wamu no maliriza era tayina kye ogenda okola era tawona buli wagira bwata erinnyero likyamugumira mu mutwe kyokka tomuddanga namu oliyo wamutunuulira ogamba naye buli ssanga towona mukwano naye nga fuula fuula ye waffe zebada wote waga abantu gwe nagamba wogwa wengwa otegedde kubanga mukankubeko zebeda abantu tulina okukula otuuka n'okula gwoli munamoli wagasoma era ogamanyi bulungi era nakati naddayo era ngasoma okitegedde bulungi ndi wano nagasoma nga manyi bulungi andi ethics. Lwaki nswaza omusomesa yansomesa nti omwana yasomera ku Buganda Royal, omwana yasomera Endejo, omwana yasomera Egundi, laba kyekifaananyi kye njagala bandabemu. Is that what I want? So if you feel like kyoyagala family ye kulabemu mukwano, some of us muzikirize soka biso kalango ka Nairo Agro Industries. Nalwakwadde nze bulijjo mbaddemu obaddemu bulijjo so Nairo Agro bwoyiga supermarket butto ngano sabuni muzigo bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda by Uganda build Uganda Nairo Agro Industries Limited awo nezaawa bakesibi bank Kasibi Bank bakugamba nti genda okugulewo account ku bwereere bagenda batalaga districts ezenjawulo we bajja mwe mugulawo osana okujja wano baku Hijab Nation no registered no gula account ku bwereere n'ez'abaana ne bakunnyonnyola bulungi ye banka yokka ina security ya ssente zo KCB Bank ataka leto obulango obulala bugenda kujja bukyajja for now tupeko Nairo Agro ne KCB Bank. Okay. Zebeda. Tuli mugunize. Ndowooza olaba. Kati mbulira. KCB egenda kusasula. KCB eba yansasudde. Okitegere. Kati omuntu alira. Ne Nairo eba yansasudde gwe tekusasula ma. Akutte essimu. Ate sidi bazituwa mu budde. Kwata wa. Omuntu alira akutte essimu ako. Oli kubikya eno bw'olaba video yange bw'onyiiga ngeno bansasudde dda. Wamma muzirabe. You watch those videos because hey, guess what? This was has have to obey, you know? Yes. Aleba bafuula. Fula wajja n'amaanyi. Wantama. Ate abagagga bo bonna waddamu n'obatabaalamu. Nkutidde. Anti kati wa Hardware World. Oyo sikwesiba. Hardware World lwakitatuwaffe ku bulango. Oyo kwesiba. Ojuke wonna mukuleta luli ku National Theatre. Ojuka tewanziramu. Wali onkakabuka santi account na nenjagala mubuuze nti account yampaka. Hardware World. Mukama wa World mukama waffe. Fe Flavia yakugano tuwa ku bulango. Tasobola kugana. I think you have a team, right? Olinge yamuteekako gundi. Nedda, ye mukama wangu oli nanye nti muntu wa business ye. Zubeda. Anazo kusaako nati ku executive media. Muludduganyi, bakiyita batya? Tuludde. Mweruddemu. Atuli wakubaamu paka kukulira bubi. Kati mubana apeeyo obulango. Mukama wange Simon Sekancha wa Hardware World. Awo Ntinda opposite Shell Ntinda. Yes, Uncle Simon. Tunane branch Ekalaji. Ekalaji nayo jimanyi. No Rensonge yogo nayagala okugula ebizimbisa, ebyokuzimbisa, anything to do with ate eruddewo. Okitegera yes gika tayinayo buvuyo bwonna kale kwegamba Uncle Simon ndowooza ompulira kubanga
osobola n'okugamba nti nga bw'oguddewo account mu KCB bank osobola okugula account ku Hardware World kiki osobola okugula account ku Hardware World n'obeera nga bw'otekayo ssente n'otuuka ng'oyagala okuzimba n'ogenda ne bakuwa buwinga abantu bagamba n'ennyumba ng'edduka kati mbadde nsaba Uncle Simon ondabemu agenda kulaba siwabi n'akamu siwabi era Uncle Simon senkancha nkwegayirije aguleyo ne ku tiketi za Hijab Nation mutuukirire by the way ajja kugula ati njagala goba omukubiransi no problem embeera y'okutagala nnyo okukubira abantu simu ngaki like aleme kukwata no ajja kukwata ekirungi kye nti wasangako miss call nedda kati wetuva wano osooka omukubire yangina mukubira omukulu Simon Zuba abadde agamba bwati ku Hijab Nation ojja otuwagire bwamala mpe n'obulango Hijab Nation eggwa kale osina kwagala kiku byonna byagala byonna bikole aluddewo ng'ali mu ssente omuntu amaze ebbanga eddene mu ssente toyinza kubanga ate ssente azigira kale mpozi walina n'aba Plascon ate baruthi batya tutwale batuwa obulanga aba Plascon mutuwa obulango basebo temutugira Plascon paint nga tusigisiza paint zammwe muli tuwaddi ku bulanga aba Plascon ne tujja ne tubaleeteranga gundi ne tubagamba idea y'okulanga naffe ne mugaana lwaki mba mugaana otegete batuwa obulanga aba Plascon leeta abalala ani ababa oyina yaawo bituyinza nyina bangi wagenda okolera MTN ngenda kunnyonnyola ekyavugwa ku MTN kati nina Airtel nange nina Airtel nange nina Airtel MTN tejjatuwa balekeyo katujja tuline Airtel yatandika ddu tuli ku Airtel the smartphone network Airtel kwe tutava namulindwa Airtel ogimanyi gwe amanyi gerina omanyi internet yaabwe aba Airtel Zubere na kyogeddawo n'enfeeseko tuli ku Airtel the smartphone network kuna internet ate si ya bei eyo taba Airtel ate nga wonna woli oli Kasanda oli Gomba oli Wakai kufuna Airtel malaga vavako kala Airtel yo wotava otegete no rejagala Airtel fuula babera jajja ngate nze nkyava ku Airtel omanyi bane Airtel money merchant yaabwe sente teziremerayo zivayo kwegamba lwaki Airtel tekola TV simanyi nakumanya egenda kukola ekubanga tunabye negundi yakoze Airtel ekole Airtel TV kubasaba bulanga ne baganda nga tulina empalana nnene tetwandituusaawo naye batukaluubiriza bagana okudda mu meseji zaffe ogamba n'owulira ekimu watukutta ogamba yewane fenna fevamu era naffe kututuukawo nenga Airtel muntu yenna akuwa ssente aba mukamaawo ssente zaabwe zijjira mu budde bando kyekyo ate nekyera Airtel bakuwa eddakiika ez'okkuba nga nnyingiko otegedde n'olwensonga ojjajjaawo tomuleka nga talina airtime ku simu ya Airtel naye kati omuntu omukulu lwaki oba omuteramu layini endala Airtel weru eyanguwa n'obusungu bwe tulina kati bulala Whoa, Zubeda. Uravu yo ine fitina wadda. Peps, aba Peps. Omwana Peps bantu bange. Tuli bakutoka Airtel. Mama, najja. Kubanga. Nigo bulisawo yonoona bwonoona. Nade sigenda kujja wano. Jensi yembye ennyo kaleera ekiri. Nade sigenda kujja wano. Nze gwolaba. You have received. You have received tekyali. Naye ajja kitegeera. Ajja kitegeera nti baba atusasudde. Namugamba. Ekirala ajja kitegeera abagambe nabo batukaluubiriza nnyo obulamu. Omanyi bwe namugamba bwe yaŋŋamba. Twabaagala nnyo ne batulaga nti tetusaanidde. Ndi ku Airtel internet. Ne Airtel wooyingirira omulugi luba luggule. Otegedde.
buli goyagala simanyo no boss wachi olujiru balugule aba Airtel muguleyo ku ticket za Hijab Nation bagenda gula kubakati obulango babumpa ndudde nga nanga Airtel nange babumpa so bambi mukubanga mwabumpa mugulende ku ticket za Hijab Nation abantu bakimanye naddala aba abatampadde Zubeda yo busungu ina bungi Zubeda nedda bakimanye nti Airtel tezanyibwako mumpita ku office yammwe ku Airtel ne MD mulabe otegedde MD akwata obukadde nga ana abumpe bonji boto wapise ekintu Nego Airtel bukadde anafuula te obo bayiseko nnyo omanyi ba influencer bokabe basasula ba Airtel omwezi bafulumyezo sente bagule tiketi za Hijab Nation aba Airtel tubatumidde babogo omukutu wesigalize ekitiibwa ate gwalonda kala masavu kala masavu Airtel ogiraba Airtel yennyini masavu bana mukyusa obujagati bwange bwa executive media mu buteekemu Airtel otegete kuba kuba Diaspora Connect UG we bring you closer to home wali eri kuside oseo Airtel the smartphone network Conrad chikole ne ku executive media wano wanso tekeo Airtel sponsoring Hijab Nation tunali awalira eni mpalana baba sijiri mu ba kati ate gwe bakola kibali aba bali abe mikutu emira tebaina kye bankola anze je ndi nnyo nze ndi muntu wawe oli munda naye kale nga womanyi nti era muntu yenna abane ndiri emikutu emirala era kale ne kale katugenze kulaba ku URA ne kalumba nengamba URA ezanyibwako negamba nezubeda nego amanye kiri mu URA kyekiriyo omanyi URA abakozi bokka beerina banji ati okumanya nti baawa abaana emirimu baana bali wali ate babasasula URA esebo basponsor bange nakulaba ne kalumba nengamba zubeda ogogamba mu kantu mulimu eddogo ate gogenda ku mirimu y'abantu nabira bulabi nengamba mama ngati batukedde okweroga nange kati ne kula wagenda n'otsinga na kalumba nagenda ku URA efuula nakula oyo timyeyoki nali ngeze kubalaba nakubaga abajje babeere on board ne bakkiririzaawo tebakusaba proposal bagisaba negiwaayo I'm very organized. Are you? Yeah. Okay. That's good. Very organized. Did they give you some cash? Cash, yes. Oh, they did? Oh, abagala nnyo abantu balina okumanya ku musolo balina okumanya ebikwatagana n'omusolo balina okumanya when people say mwe muli aseneza fezo mu omusolo batuufu bwe nakyogera bonna nabo bazirya okay kale kuliko emiwala navuddeyo nja kubuulira buli company nze nja kubuulira kati ate peps aba peps bandi wano ku mutima wano nensaga omwana wange ng'anywa ekirala bannange nga si pepsi oba maziga abwe aga Nivana nsobola okutuga omwana tomulaba Nivana mpa ku mazzi awo muwe ku mazzi aga ka Nivana ekigundi ya pepsi ekola kano kasoda kana akakiragala tetulina ali kye tutakola ate jjukira tuluddewo abapepsogamba ago amazzi either olina kunywa ani agakola aba peps cola yes okay batwadde obulango mwana wanga ndaba bava ku bizizi ate bamu ku basponsa baffeera kuba akalango fula njagala abalala bonna batunda amazzi bategeere nti kikambwe iye bannange sikusanga ng'onywa ebizizi ebitalina mulamwa tomanyi bagakoleddewa and all that mujja lwala amazzi ojja kulwalira bwereere amazzi gamu gokka ga Nivana ekolebwa peps otegedde aba crown beverages otegedde crown beverage kati ogenze ku 5 billion linda kukwata short eno kugamba bamanye nti fuula mpayo nange ku mazzi awo bwe yali akuba akalango ne ku mazzi n'anywako mpayo ku mazzi fuula abantu awo tulina obbeebaza bantu bataddemu ssente nenze nfuulira wakati ofunamu kubamba nfunyemu kale kati kuba tewali mwana wange so gwe nawe nandaba nywa otuzi twa Nivana nywa ka soda ka peps nywa ka soda kali akakiragala abamanyi onakategedde lakubanga prayer yakangana naye ani akagana omukulu owange Are you watching me? Panake. Omuntu omwe asumululire ku mazzi. Kasumulukise. Ndowooza butamanya wawe. Bedo yogera nga mira amazzi. Sorry. Tuddemu ddamu okanye. Ndemu kanye? Okay. Olide ddekende. Oba abalala bakola ki bannange. Naye bannange kino kye tukola. Nefuula.
kireeta mpalana na bwagazi bano bo betukolera kino basanyufu naye abalala abakikola tebagaako abasanyufu naffe Fuula manyi tukozesezza mangi nnyo mu kulanga abantu ba ssente naye nga bwebyo bw'onaaba totuwadde ssente tetujja kwogerako akwagala gwoyagala Fuula akulaga nti akwagala muwalanire ddala sinabudde bwalana bantu afuula omuwalana sinabudde bwalana nze nkogge Fuula oyina oyiga owalana abantu ebyaddala Zubeida sinabudde bwalana bensinga mukama alhamdulillah wakutadde omuntu oyina okujja nga bw'omusanga nga yakutama bw'omulaba olaba okisiikirize omuyita ku biso tambula n'ogenda tomuyitako ba tomulabye utegete mpewo muzimu sinabudde bwalana kuno okutambulira mu nfuufu I don't have time to kuwalana people I have a lot on my plate abana bange Fuula Uganda tekunyize yadde tesobola Fuula okulemererwa oyo noona anmiza gwakoowa nkutidde Uganda ngenyiga kuki Fuula Uganda tekunyize tesobola kunyiga naawe naye wafuniddeyo ku Grace abagula ku table namulabako ewuwo tukyalanga kivulu kikyali kyasebutee bannange kituuse Fuula wa 11 jjukira baako kyomuyambako ku bagagga boolina abayitirivu Uncle Simon hardware walutaguleyo ku bamuwadde ebintu bingi naye Uncle tuguleeko ku table ya Grace obo obusente butono nnyo Grace wa million 3 nzagenda kumpaayo nga 5 ezo 8 tomulekedde kibumba yadde naye obo obusente butono naye olina abagagga Zubeida olina Haji Yasini ngendayo wiiki eno kutuula butuuzi ate ku office ate ngenda vaawo Haji nga tampadde sente ziwera twala Zubeida Haji Yasini nzija naye leero Haji Yasini tujja ntogama nzija Haji kanzije gamba tu mbo mugenda abanja ajja ku dividinga sente zalina okumpa Zubeida bote bwokoze nti abati yababaza ate n'atunuulya mmwe bwe mugenda nga tabawadde naba bwe muyingirire sente yange Haji Yasini tujja ne Zubeida tukwegayirije Haji kanzije Haji nno ababbizi olumu abatanyokola abantu bangi kati nze bangi nze bangi kati Flavia nze bangi Fuula banengo yagadde nnyo sente nze bangi Fuula olina kivulu ki Nina commissioning of the school and fundraising of Gomba Business and Technical Institute. Weyo okusente ziteekateeka. Otegedde. Haja wiyo esozo se meeting nga trade number. Fuula. Tokyaswala. Owane order musente. Nedda ngambye bugambi. Mpade kyakulabirako. Sigambye muno kyekyo ngamba kyakulabirako Haji nsaba busabe buyambi bwokusomero just but interview na ya kusabiriza agwa bitandise nze sibirimu Fuula kyolina okukola kati Haji mugambe Haji nkwegaide taata nfukamire taata Haji Yasini mpita yansubiza data china wanviramu ye yakusobeza Haji mpita taata nange nsaba buyambi bwonye nayo project eyo taata nsaba nkwatireko Haji nange nsaba onzikirize nzije ne Zubeida tujja mugamba akuwa olunaku tawasiba ku lwange owa Haja olina woogendayo nga wali empute era ngenda sangawo abantu abalala nga bayitirivu bwe bati nange olwombe eyungeko newa ne omuna Uganda baba asabiza taswa tumwe ffenna ne tulyoka tujjula nno wali oba okyatudde n'olengera Flavia ng'ali oba okyatudde otire usinayi kasukuna gye naafuna ku ssente wano kyenga ffenna tuzaagala wamma Haji Yasini Mungu akwongere ssente naye nga nsaba obuyambi badenze ngenda kuyisa mpazi gweyo yaddi nga 10 December commissioning and fundraising yes tukyali ntitegeza naffe tugenda kula yawe ensawo za sementi mwanji mama haze munaye nina okuteeka ku somero li sementi banange nga neyanza mama neyanze wonna wenni bandi nga ngamba abantu nti nkoze ebintu bingi mu ggwanga lino ne Flavia namuguleyo sementi gwe yateeka ku somero lyeri ate mu achievements ze nnina nyinza obutakyogere banange nsawo meka ngera amanywerere sobe twalikola ffenna nsawo nga meka Flavia obadde abanyera kuwa obusawo bwange nga busatu kigendera awo bwe kityo mukwalo tuba twalizimba ffenna era ebyo tonyumya kyova nze n'abampa sente zonna ba Hijab Nation tuba tugikoze ffenna nze sina mutima mubi obusawo busatu bukutte okuva ewange naye tuli tuti ekifo ky'obwa director kyokka banange nze akujja byekyo ngenda kulemeza nambango ngamba obusawo busatu mukwano obusawo busatu obumanyi gwe bwa sementi emitwalo 9 kale kufunira abantu abagenda okufuirira oluyinja kubwerere
Tetuchafuwa luyinja naawe. Tetuchafuwa luyinja bachafuulira ku nnyumba. Tebachafuwa luyinja jakola finishing eri wabweru eri. Gye tuteeka ku olube luyinja. Olubanga enkuba etonnya. Tetuchafuwa luyinja. Yeah. Kati oyagala bagwera kuwagirako. Yes. Bana mpozi bagenda somera bwerere. Abamu bajja kwa accident akatonotono. Twagala kuongeza kati tukube Dr. Daniel Ruseke. What's Mara? Dr. Daniel wampadde buli kimu nompa medical camp yabwere ne pa ino kusente. What's Mara? Munonya Dr. Daniel buntu wange. Muntu mumpe. Eri agenze kutie Mara ngasinze. Nze nganagendayo nga sigwa. Wali ogenze lambula mulwadde. Nedda mukwano. Ne doctor obadde ki? Tamusa akwera bana doctor nga simanyi. Bikati manyiko. Because nze kenyi nti omuti gwe ne doctor ntuli ba mukwano. Akimanyi. Gwe doctor nze PR we. Ola tuleke mukati. Kati njagala abakuwe sente. Ate Mara bana ngumpe sente. Wasaba boti ongasa batatawo. Ndiya kuleta konso ina kyo mubanja. Aneto baje kazuke ko ene ukakulinde. Eta kusaba ngasa bakitawo. Bana doctor tukutumiddeko nje Dr. Daniel Hawaii waluzungu no doctor. Omuna experience gwe ne kasuku mu kubo luseke kati mwino okunjigiriza ntyali amacha. Flavio oli amacha wawo. Mukubo luseke. Flavio banga yomaze mukubo wabagaga oluseke. Chizibu. Nedda Flavio mu abange bali outlined. And I don't even need to. Ate wabakwata ate toyina gwoteka kumuwali mugangawo. Era simanyi obe we Simon na. Nzabange siba kubona luseke. Cause bachimanyi nti now Flavia needs some money so they just dash me shisha. We natuuke oyo wadiwe era kwenda batampise mmanya. Nagenda kuyita by the Simon ngenda mukubira. Ante kifeeko nze wana batampise njaga wankuba ekikono. Ate Flavia ndwawo. Njakujalo okyogere. Era bwe batayagala ekino ekyo kikugendeko mu byafayo bye. Mukama wange taata Simon Sekancha mukama wange nkusamu ekitiibwa nkusaba n'amaanyi n'obuwombeefu omukyala Zubeda ategese hijab nation wali eri ku Tirupati mazima nomanyiwo ku Tirupati mazima mall ekabalagala. Manyiwo bulungi mukama wange. Manyiwo. Nyabo. Nange muntu gwe singa na wamvuwa. Wanvuwa mukwano kati ki. Ngwagambye oti katina what next? And then what? No. Ekyo gwakyogedde. Wama Dr. Daniel, how are you? So Dr. Flavia is building an institute. That institute is empowering youth, and since we are empowering the youth, me, your friend, also have contributed 3 bags of cement. I want you to also contribute. You'll give me the money. I take it to her. I will tell her that this contribution is from Dr. Daniel of TMR Hospital. So, doctor, please tell me when I can come and I pick that money. Yes. So, Flavia, I want you to know, doctor will give you the money. I'll bring the money, but I'll take my portion. Ndira uwo percentage sene zirigezi babu state house bakuwaka kadofu nabiri ari wakuga doctor yafumiza akade wano wa finance akautatira jakabiri wanajitambuza na jako ewa doctor na nezubeda na jako nobere ngogamba abewaka amazika kaunga mugana kuwaga nebitero byaba wazibeda omuntu nabanga simanyi yaleta bintu byakisirwe omuntu ogenda nakugirayo sente natwala nyingi singa gwe yalese idea nti fula zimba somero nga buli amuwa sente zijjako sente nyingi okitegeera oba nekugaa wakati nene ddamezo mukola nsabi ne bannange kansizano ku executive media mbasabe obuyambi bwammwe nsaba kunkwasizaako nsobola okulabanga institute eyo efuuka y'amaanyi ate era yakabi buli omu mu kiti kyo ampadde ensawo ya seminti emu ampadde 2 ampadde 10 ampadde 2 please mbegayiridde ngenda bafukamirira ngenda kugulawo ngenda kuza omwezi 10
ogwo December. Amakulu Institute yammwe. Exactly. Mugizimbe yammwe. Aha. Thank you. Yammwe nga bwe mujagala abo fomalo gizimba mutu wa mateeka. Abaana basome batya. Bayingire ku mmeka. Twagala okuteeka nga bannannyini kibye talina kwogera mu bantu nga mumaze otusondera iki institute. We mumalawe mutugette tafaali mwe mujotega nti eri ku ttaka lya Flavia. Nejo bera kati kyogedde kyaki. Anti wano bo bagaya mmwe weggwa. Leta kano babuuza mpozi ku ttaka lyani. Ane kantu kano. Ku ttaka lyani. Kantu gwe, yeah. Flavia baba bakumanyira ku ttaka lyani. Naye nga special kijja okubeera naye nga mwe namba yita nga 10 ugejja kuba Thursday December. Toyina goboola. No, mwe namba yita. When it comes to okusomesa eggwanga ino Zubeda, mutapode mbiri ebyolwali, njagala ogatta ettofaali ku Uganda. Ne bwe ndiba mvudde mulamu bw'enseeno bagambe nti omwana Namunda Mary Flavia yagatta ettofaali ku kusoma kwa Uganda oba ku kwagala okendeeza ku bbula ly'emirimu mu Uganda. Kubanga abaana bangi nawe ogenda kuwa abantu emirimu. Of course ready tuwa abantu emirimu Zubeda. Ready tuwa abantu. Ate branch mbireko. Nansana neno. Yes. So twagala abaana bano ababeera ku nguudo, abaana batalinaako masirizi, abaana balina school fees naye nga ziganye, akole wooki, atandike wooki, ekino sobola okumuwa akasente. N'abazadde abazaala nga tebanneetuuka. Gye bali teenage mothers. Bangi nnyo bali mu byalo. Wakiri afune nti bwaluka akakeeka kano ajja kujjamu omutwalo afidimu omwana we aguli omwana ekyokwambala oba kabe kasinga amutwaliko mu ddwaliro amufune kadagala okitegeera. So tetukola nti twekolera fefeka because oli aligambye omukyala gwe mbadde nkulaga wano yatuuka ku ssomero n'ambuuza naye Flavia what drives you to do all this? Because you've put a lot of money in this place. Gomba. Yes. Wali badde ogamba kangende ngulemu emmotoka kangende nkolemu kino. Neyagale naye emmotoka ovuga ya bbeeyi. Alhamdulillah naye njagala okwongerako okukola ekisukka ku ekyo. Gwe Flavia ono gwolaba mulabe naye at the back of her nga waliyo ekiraga nti butuufu bwebanga legacy. Flavia alese legacy. Pazi radio of agitunze. Nange Zubeda. Pane banga ewo gitunze. Mbako. Zubeda andeka. Atavuga motoka ki? Zubeda andeka. Ndi mu Sierra Rover. Kizibu. Nadamu. Kizibu mama. Nadamu Sierra Rover. Kijja kuba kizibu. Ndi mu Sierra Rover. Nkumanye. Naye Zubeda. Obadde ovugende mu motoka ngeyaji bakaluba. Obadde ki? Zubeda kyononye okunkyaya. Wakyagala okunkyaya abantu. Wama kati muli ku level yemu ne haji. Nedda mukwano ndi ku Sierra Rover ate kwe siva. Era nze kuba wajogera bwoti Sierra Rover. Fuula Katonda bwakuwanga ekintu. Era ne ngamba nti alhamdulillah. Naye for now katubeera awo Zubeda katubeera awo mbasaba munyambe munzirukirire. Mutuyambe ko banne tumalirize institute. Ne ku Hijab Nation mujje. Negwe n'ebintu bingi. Oyina Hijab Nation, oyina Little Hijabis, byonna bigwa mu Hijab Nation ebyo. Waliwo ekirala. Halal Expo. Halal, yes. Yeriwe. Byonna biri omwo. Mu Hijab Nation. Expos kulangira mu business. Bantu balina emidaala, abantu bagulidde eddala emidaala. So what is it? So ko nnyonyole what is Halal Expo and then Hijab Nation? Kati ate olimo ku interviewing. Kale, mumulinde ku Diaspora Connect GG, we bring you closer. Nze nakulese. Ananti nerabira. Manyi mukama zitiyamba fuula tapakuka. Onfuga. Kati mukyalimu ekizibu ky'okupakuka. Onfuga. Ne weerabira nti sigo wankyaziza. Ntudde maama Katonda mukumpana obulango bubukuba. Mukwano oba olina munaye okuba obulango bwabakasoma buno bwe butubeezaawo e Kampala. Be bagamba nti kati ssente bweziti naye bannange fuula tweyagalidde mu ggwanga lino. Cheers. Efuula waviira ddala ku bantu laba okoze ne cheers. Wabako banakufuula. Obadde oyagala nkoleki? Waviira ddala ku muntu omunaku. Azidda ku muntu komaawo. Ku munaku fuula. Fuula omunaku omumanyi. Yakola ati. Omunaku aba akusinga n'okusinga naye nga tayagala kulanga oseka. Gwe ngamba. Kati nve kuseka nzite kuki? Can I live without laughing or smiling? Is that possible? Never get your como questionisa ebyo. Je nkomo okuwangala. Je okomo kuba nettima. It is okay. Ettima chichi. Like Zubeda je okomo okuseka, je okomo okusmiling, je okomo okuwangala. Nze ngera kubeera bwenti and I won't even look my age and present like Kuba wabera nga negative ngoli. Because I smile a lot, I laugh a lot.
Yes, and I'm going to be like this. I don't know for how many years. Yes. So it's okay to think whatever you want to think of me. I am me. Banjigiza no kushwana olumunera bira. Munayi. Olumunera bya n'entula ebirala negundi yanjigiza Jora mu manyi. Jora mu yanjigiza linga nyenza okukola Miss Universe. Zena mbimanyi bino. Naye kati gwe ojja kusooka kusala lubuto kana akantu kakola. Bano mwana wanyenyeza omutwe nga gabanange ng'okituddeko nnyo. Fuula nalinga ggwe. Tofaayo. Ngenda kufunira akadagala waseeka Bukaali. Yaliwo yati. Olyoka ofulumye buli kyabulamu. Seeka Bukaali yaliwo. Nandi ofuluma maaso ne gagwamu amatama ne gabula. Ng'agaliwa. Ne lugenda. Amatama ne galagala. Olama. Ndeka lwaki mba nnamba. Ng'oyiwa buyiyi. Nedda mukwano yiwa sijja kuyiwa. Mpaka ku kala ya green era bakubuuza otuuse ku green nti ntuuse nti kati awo. Masavu. Kimu kifulumye. Seeka Bukaali yaliwa. Ati bw'oba tomaze kugamba nfa. Tekalekera awo akati. Ate oba wakamize. Linda ongolo na chenyo. Kusala kujja mu bichafu. Wawanuma. Nedda ate kalika kuyamba kujja mu bichafu. Mwe omanyi musaaga nyo Zubeda. Njaka kuleta ate kali oza kadde. 1 ndi mu gym, 2 ndi ku Raspberry. Mu gym. Tolaba wenja nkula physicals. Bakuliko naawe. Ani andiko? Like oli mu basala omubiri. Wakitandikadde. Bwenava wano umaze okunvuma ebya bbulu. Ebbanga bamaze nga wava wano bakozeka wooli kati. Manyi pound magazi 9. 9 pounds nyingi nnyo kati nkene. Eno waliwo agenda ogobwa. Gobera mu pound. Gwozite wa pound. Tozite wa kilo. Oyo mugamu mwe mutayi. Lwaki gwa tozite wa pound kiki? Wamma. Gwe mukono. Kati bakukebera nga tolina kilo. Sishagedde kyagezaako gamba nti buli daga omanyi pound zenzitowa. Bakusasula oba we bakupima bati gwe yo waleetawo nzitowa pounds. Lwaki? Because ye oyinamu obulwadde? Nedda. Azitowa sente? Ne Flavia najja bakozesa ensobi. Tobolaba. Tobolaba nepikira. Tokozesa abaana baffe ensobi ozitowa sente zaabwe. What do you mean you've never heard about that statement? Mbadde nso sikiwulirira ku ggwe. Pound nayo. Kati ona eddagala lyako alikuba owange Zubeda. Interview yakomyawo. No. We are still Langa Nivana. Like Langa Nivana. Because kati Joli. Nkulabikidde ntya. Joli Ray Jali. Nkulabikidde ntya. Ozemu ebintu byo. Ozemu ebintu byo. Ray aliku Zubeda. Please. Anti kyenkugamba either byakuwa tobikola oba kuba banno bonna abaliyo basazi. Next question. Iggo weeyongera bweyongezi kugejja. Kunyirira. Glowinga. Anti kati okuglowinga ko glowinga nekye saagala omuwayirize nti akolako ku mubiri. Tankolako. Mpozi nga akuwa buugi bw'amagejja ati. Kuba nga siraba njawulo yonna muganda wange. Anesi nga nimbuti bubadde. Tugende bana bange tugende tuve wano ate bwe mpeba tukumire no leka mukubireko mugambe nti eddagala kati twangero bebaza mwena executive media lero Zubeda yampise wano nga ndoza ebyokugerako bingi nnyo because we really had to talk about bingi fuula but again tewaliyo kirala it looked like lero yazze bulijjo byebye mugamba nti life is too Zubeda yasazeewo lero nzije anemaliremu obyogera gye n'ebisiri ebyekisiru nakupatana Zubeda bweto weraba nkutano kuwa haga ngankula mukawako kuba n'engolo Zubeda ngankula moyinako n'enviiri empamvu mukwano Zubeda mbadde nkula mukawako neera nazo tezikuwaniridde ani kukutte n'enkwata nga bubububu Zubeda olinga by the way kanyongera okulanga ekivulu kya Bad Black wano ku executive media yes a beauty beyond scars tugenda kubeera wali eri ku Skies Hotel. Monday eja next Monday is going to be her press conference. Onobayo bwana bampise tukuyise nze nkuyise nedda Zubeda fuula si kyali bwentyo Beauty Beyond Scars banage ajja kuyita kale tugenda weza invitations ajja kuyita mu kivulu kya si kivulu mu tukiteche koze kivulu okay ya Bad Black chantana muyimbwa no lensonga yo mujje
Beauty Beyond Scars. Abakyala bangi bajja kubeerayo to tell their stories. Ate ekifo kirungi. Yeah, Skies Hotel in Naguru gye tugenda okubeera. Abakyala bagenda kuwa stories zaabwe ennungi n'embi. Zubeda na sad story. Sajja nantuga. Nansala akambe. Wecha. Kati uyo mumuli ngawe asala embuzi. Oyajje. Ajja kujja. Owakambe. Kinkubye walafuula. Naye osankulaza obujulizi. Nako zino ine ebizibu bingi. Okitegedde. Kati buli wadde nagamba nti oli akuba abasajja oli akola kino because they don't know. And you know what? With YouTube you can't upload such a video on YouTube. I mean that such a photo. Okitegera. But singa kisoboka waliba doji bakyo ne bagirabako. Nyamanya nti people go through hell. Tosabite kanoteka disclaimer. Bad striking. Ne kati mutamani walooza mbuuzani. Wade mebuza biko. Kuba kati lwaki abagira wati. Ada banyobuza anko. Ada banyobuza anko. Chichi wano abada banyobuza anko. Someone came to bana etuko oli tuve wano. Like are you okay? He's okay. Yes. Very okay? Yes. Lwaki omagamaga. Lwaki magama. Oyina mu security alert? Or intimidation? Threat. Threat. Ojirinamu? Nekati go akwata kwa threat ko kato inayo kigambo kyakyo saako kitegeza ali Anti alert is different from threat. Oh. Yeah. Wow. Uzoli mu America. Nedda ndi mu Uganda. Meanwhile I was looking at your ring. You like it? Yeah, it looks original, by the way. Yeah, it's original. Oh. It's original. Okay, let me see. Yeah, in a color cheesemaker. It's original. It looks good. Yeah. On you? Yeah. Good. Ujagadde? Yeah, mbali ono nganje banga yalabika bulungi. Bambi. Yeah. Ndikumenya. Kale aba elite nanezi enajana nkumbi bakugamba twala omwana kuva ku myezi 4 paka ku myaka 4. Babeera naye ne bamukumaakuma ekirobo boya gasulayo mu kidongo omwana osomo balekera notamulekera maid. Wow. Yeah. So bo bajja kuyamba mama akola mama ali busy mama ati abakozi. Ng'omwana omuti wako elite. Sente mekulu nako. Simanyi. Obo ina bakubira. Obo okugendayo. Basangibwawa. Najana nkumbi. Wawona. Najana nkumbi. Ko erikuwa baliyita bati erikirira. Oba Matovu Road. Kustera. 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 Okay. Enamba esimu. Ate nagikwata mu mutema wabwe nazikwata zonna ez'abalanga. Siigwe eddalu. Already nina mwezi abagagga. Nina mwezi abalanga. Ate buli omu nagenda nkwata ennamba ye. Nja kutabula ebintu, nja kukola akatogo mu mutwe. Nenga oluddako nja gisoma. Aba elite nanis. Oh, Haji Dembe nzija kumpa yogati wange. Lero ampe yogati wange. Lero osazo balangira kumpewo. Abagagga banga atemerangira. Haji ampa yogati. Yogati kaje. Strawberry. Yogati fresh dairy. Fresh dairy. Okay. Asangibwa? Fresh dairy najana nkumbi. Okay. Kati ngenda yo nenchima yogurt wa buli wiki. Wow. Boxing nga 2-3. Okay. For the kids? Yeah, for the kids. Ne nange munyo wako nzemba mulesi. Ne Malcolm. Nendwa yako ne mama ange. Okay. So Haji nzija encha. Kumacha sawa 2. Mama to. Nkera mukere. Jamu basa akuita mu jamu engeri kichiri aje abampadde byabwere. Ambanja galampeyo na amafuta. Nedda. Saa 2 is too. Olumu manyogera ne simusanga wanti nengamba abaana walumbawo ne order. Saa 2 is too early. Ali saja aleke ngalegira abaana. Saa 2. Nedda bwalagira abaana tampa za amafuta. Azileke wona zazi balekere. Nganti tatera kikola kati manya ne musanga una azimpa lumu kuba mbadde nino tambuza yogati yo. Nanga sagala muntu akera ku macha bwati. Nonse nkerera ddala munnange abagagati baliike ebyo Flavia wonofuna sente ojja kulanga abantu okukeera kyangu. Kubeera ne wa aji yasintu genda kera bukezi 12 awo haja sindi yakera 14 kugenda kera ndi nokera mu ngato yaga abantu bakira nange mutukirize tuberekereze tugende ku Diaspora Connect nange muwaka nange ine toso omuntu muwaka antunga tagenda ile kuwa nedo osobola nze lite wakampa nesikuwa neba ne liwa mpeti amne nonkusse ojuka we wampa wakati nesikuwa ojukide niwe binyuma tit for tat no mpanange ni kwala we no mpanange ni kwaje business litambula nibagana nti tuina byakola paleke yo wabuntu it's okay honey you just remind them we earn in dollars
musibe bulungi. Tujja kumavunja kutuzi nange. Niva natubajukiza. Tojjaako tukanywe ffenna lumu tukoleka cheers ogwokubiri. Kale n'abasamuzi singa mbadde n'ebintu byabwe wana abasamuzi bantu bange. Cheers. Nakulaba ngo wana mwanyinazi nengamba ho Zibeda. Nengamba banange Zibeda. Mwolegera akawalaata. Komenya abasamuzi bibbanga limaze na. Omaze banga ki? Tudde nabo abo buli wemba n'ekintu. Ngokolotya. Kuba kubisimu. Ntyango kubirani. Uye n'omwana abaali waabo ne mugamba nti kati nga nnaku z'omwezi bwe zitijja kwetaagayo otebanga luubirizangako nze siagala muntu olaba okumanya nnyiiga bwe nsanga abantu mu supermarket nga bagula snacks endala mugamba nedda mukwano badde nsaba otubagireko yefe abasamuzi olimba nze omanyiko samuzi ne mmala nsanga omwana wange ng'aliwo yadde amagulidde snack n'amugulira ey'ebika ebirala nje mujjako enakuba ya samuzi yakoze amawogola gagenjagala ennyinyi yakoze n'amawogola ate nali njagala nkolereyo buno obugundi obwenvu amenvu buno we basala mu ndiizo obwo ne babwetoloza ne babukaza njagala batandika obbunkolera Sam yakoze ekola snacks enungi yakola feno omukalu ate bayonjo mwagala ekizibu baludde ku market bamanyi kye bakola wawanye nengamba hiye kale singa yongedde dakika nge namba busekenzi busatu kaboka nengazibede watu ayomba ati nani nze mbadde simanyi nti mwannyoko manyi gwe mugagga mwannyoko nero jatubuulira baganda bubi baliwa n'abatali naffe tufuneko wetuwekwata kuba ati gwe buli mugagga buli mugagga muganda naye gwe abantu bampadde ajja Ashirafu awe Kasubi yampadde naye sente meka yampadde sente kiwedde kyoba omanya naye abantu bakwadde Zibeda ngenda kubuuza ku Diaspora Connect abantu bakwadde sente naye neki sibula wanganya okuinterviewinga kankulimba ewange byebisikemwe buli akantu mwetwogerera ebintu ng'ebyobulango bw'abantu somteeka tuve wanamma wamajjako akantu Executive Media. Focus, innovate, succeed.